Genzi bamemba ba parliament mwenna abali wano basebo ne banyabo mwenna abakungubaza abali wano mwekubireko mu ngalo. Amanya gange nze Lutamaguzi Semakula Paulo Kasana ndi mubaka wa parliament akiikirira Nakaseke South ng'ate mu parliament ya Uganda ntula kakiiko nga vice chairperson akakiiko ke bayita Paka local government ng'obuvunaanyizibwa obwo bwampeerwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Muganda wange Mukiibi ne banno neyama ngenda kutuusa eddoboozi nawe muganda wange Semwogerere mu palamenti yaffe ya Uganda olw'ekyo kye musabye inshallah Allah nga ye mubeezi wange. Ebigambo byange bigenda kuba bitono nnyo. Nzize okusiibula muganda wange mukwano gwange omugenzi Paulo Kato lubwama. Ekindeese wano Kato abadde mukwano gwange nnyo naye nga kyensinga okumwagalako kiri kimu. Kato ng'akubuulira ekiri ku mutima gwe nga teyeekweka. Nga bwe gaba mazima agakola ki? Agakubuulira oba omukyawa n'omukyawe. Emabegako awo twali ne Muhammad Nsereko ye ne tugende e Vatikano ne Kato lubwama. Bwe twagenda e Vatikano eyo Kato ne mugamba nti nze ndi musajja Mukatuliki n'agamba nti nange bwe ndi. Ne bwe baakomawo ebifaananyi ne bikuba ng'omusumba bw'abadde ayogedde ebifaananyi social media nejjula nti Kato lubwama ne Muhammad Nsereko bambadde empale nnyimpi bali eri mu kulya ssente bo babonaabona abalonzi. Nenkubira Kato lubwama ng'ebifaananyi byammwe obiraba ne Nsereko nga bijjule n'agamba abalonzi toli bakusa era toli bakolera kirungi ne bakola ki ne basiima. Ne mugamba ssebo mukama wange kankomaawo. Ekisinze nze ndi musajja Mukatuliki. Bayibuli egamba Katonda kwagala. God is love. Ffe Abakatuliki tusoma Bayibuli yaffe egamba nti Omwoyo Omutukuvu alina ebibala bina oba fruits. Egamba patience bwe bugumiikiriza, love okwagala, forgiveness okusonyiwa, ekisembayo kisebo oli musumba. Kakati bwe tubeera ku nsi tubeerako kiseera kitono nnyo era tewaliiwo muntu yenna bwe tulinanga kusalira musango. Twalibadde nga tumanya mu nsi tukola ebirungi n'ebibi era ffenna ne Bayibuli etugamba mu nsi muno tewaliiwo mutuukirivu kubanga ffenna eyeerimba nti mutuukirivu afuula mukama waffe Yesu omulimba. Yensonga lwaki mulaba tugenda ne tufuna okusonyiwa. N'olwekyo ffe tuzze wano naye ate ne wakubadde tuzze okwerekera muganda waffe Kato lubwama tulina okusoomozebwa okw'amaanyi ennyo mwenna abali wano kwe twolekedde kwe kw'omulabe Setaani eyajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Akagambo Setaani ako kasooka okasazeemu golowooza ani eyajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Ebyo tubibuulira abantu beebeereramu kubanga ennaku zino ensi etusobedde abantu baffe batambula bakiibakiiba. Kizibu okusanga omuntu atambula straight nga Lutamaguzi sebo netegereza muganda Mukiibi buli omu atambula akiibakiiba bw'ati. Tomanyi obadde eno obadde eno obadde eri. Bw'alaba otunuddeko bw'oti naaweta omulundi gumu n'obuuza gwe mbadde ntambula naye alazeewa kubanga ensi abakiibikiibi buli omu atambula akiibakiiba. Yensonga lwaki mulaba n'ensi yaffe Buganda eweddewo. Kato tugenda muziika mu ttaka si mu ggulu naye abantu babasengula amaloboozi buli omu gw'ogamba abaaye abantu nga babasengula. Ensi yaffe ng'eggwawo buli omu asirise nti azirinda boolwange tawa musibe ki. Njagala mumbuulire mwenna abali wano tulina abantu bangi abalina amaloboozi
abalina ebifo eby'obuvunaanyizibwa ne mumbuulire abantu aboogera wano kusengula abantu ffenna we tuli. Amaloboozi matono nnyo kubanga ennaku zino omulembe gwa kulya. Buli kye balaba kulya, okulowooza kulya, eby'omu maaso kulya, naye mbalayirira nga mwakamala okulya ebya sitaani eyajja okubba, okutta n'okuzikiriza, mazima nammwe agenda kumala abaliye. Kubanga mutambulira mu nsi ey'abakiibikiibi. Ennaku zino njagala kugamba abasika abagenda okusikira muganda wange Kato Lubwama. Ensi eweddemu ensa. Ennaku zino omusika baba tebannakuziika nga abamu batandise okulowooza banaatunda ebintu byo by'otuyanidde. Ffe tubeereeyo mu byalo, abasika kye basooka okulowooza ennaku zino batunda n'ettaka ly'ebijja. Nagabo baafa totubuulira beekuweemu ke batuwa, twagala kagwirawo ombuulira abasajja bano baafa. Naye abantu ne basigala nga bakiraba nnomo kubanga kati ensi eweddemu omunnyo. Ensi eweddemu ensa. Ndabye omusumba wano agamba nti ababaka ba palamenti simanyi mwe mutambula muli bannanfuusi. Yes, nze kyali kyangoba mu Kelezia mukiwulire ndi musajja mukatuliki. Twagendanga mu Kelezia nga mpulira faaza asooka kugamba katusabire abakulembeze, tusabira pulezidenti waffe awangaale nnyo Omukama amukume. Ne mubuuza owaayo ogamba kifaaza abantu babonabona gwe. Naye nga wasabira waliwo Katonda ng'era tukola ebyo ebituufu ebirina okukola ki, okukolebwa mu budde bwabyo. Nga njagala kumaliriza sebo mukama wange, muganda wange Mukiibi, Buganda ttaka, mukola ku leediyo ne bannammwe, naye amaloboozi gammwe matono. Amaloboozi gammwe matono kubanga abasinga mutya. Naye bwe munaayimirirawo ffenna ne tuyimirira nti Buganda ttaka, Buganda ttaka, batuzaalira ku ttaka, batuziika mu ttaka, ebirungi byonna tubikolera ku ttaka, n'obwakabaka ttaka. Ne munaabanga mutaddewo eddoboozi eryawamu naffe nga tuli mu palamenti, kubanga ffe tuli mu palamenti tuli bamalayika. Buli muntu avaayo akuba mubaka wa palamenti. Palamenti enemesezza neyalema okuzaala mukazi we naye yeekwasa palamenti. Palamenti yenemesezza mukazi wange tazaala. Leero ffe twayingira mu palamenti ne tuzza omusango. N'olwekyo njagala kumaliriza nga mbasaba bino wammanga sebo mukama wange. Tukimanyi nti tulina okusoomoozebwa kunene nnyo, naye omuganda agamba agali awamu naye nga mannyo amalibu ne bwogagatta awamu tegaluma nnyama. Neyanzizza nnyo awangaale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Tweyanziza nnyo.